Oli ku There is Still Hope channel y'essuubi. Kama tukwebaza kubanga oli mulungi atukuwa ekitiibwa n'amatendo twaniza okubeerawo okwo mwoyo mutukuvu kwongera otulungamya okuyita mu Kristo Yesu omwana wa Katonda omulama tusabidde amiina era amiina ddala. Kakati naade mpita ku social media emu nensinkanayo omusumba bambi Saamanya Wilberforce ng'alaajana yeetaaga obuyambi bwammwe abasumba nammwe abakkiriza asobola okuba nga bamukwatizaako health wise kubanga yeetaaga ssente okuba nga yejjanjaba. So gwatamanyi Saamanya gwayinza obuuza Saamanya y'ani? Naye abamumanyi Saamanya w'emyaka 10 emabega 10 years ago osobola okitegeera kiki twogerako. So awo tuba tunoonya abaaliko ab'amaanyi ng'ensi batya omusumba Saamanya, tuba tunoonya abantu abakoleddeko omubiri gwa Kristo ebinene. Omusumba Saamanya mwali. Pastor Saamanya mwagala nnyo despite nti mulabe yankozesaako waliwo ebyaliwo, despite nti nze yampisaamu eggaali aliko ku mukutu ogumu gwa mukwano gwange eyo nampisaamu eggaali, naye eyo si nsonga. Nze nalabye obubaka obwo neŋŋamba ffe nga There is Still Hope leka tubwongereyo waliyo abasobola okuba nga omusumba bambi basobola okuyimirirako naye mu by'obujjanjabi. So osobola omunoonyako ku mukutu gwo gwa TikTok oyinza osisinkanayo ennamba ye aye nosobola okuba ng'okola ki oyogera naye. Kale leka nsooke nkuwa akatambi ako ak'omusumba Saamanya Wilberforce okuva mu Joint Effort Christian Church, Mission Church, ate nga yagikulebera bambi osooka olabe ng'akunnyonnyola obulumi bw'ayitamu. Bambi yasoose nakwebaza abo abayimiriddeko naye tosobola kwerabira muntu akukoze obulungi, abeebazizza, that's very good, naye n'abasaba omwongerereyo okwo mumukwatireko. Naye nze simanyi lwaki mulimu abantu abaaganyulwa mu Saamanya nga we yali ng'akyali w'amaanyi nga yayimirirako naawe n'asaba naawe bintu ne bikyuka. Ne munaye Musumba njagala nkubuulire nti abakristaayo baveeko. Kristaayo okusaba ennaku zino bo balalamu, baba bayita ba genocide, balalamuko. Nze kimanyi Kristo mwesigwa eyakuyita akyakuwonyezza akyakukuumye akyasobolera ddala okuba nga akola ebyekisa. Naye nammwe tubeere n'okukkiriza okuliko ebikolwa mumukwatireko. Kanzije kyekyo kyennyini mikwano gyange mwenna gye muli mbaaganiriza, mbaagala nnyo. Mwebale emirimu gyonna gye mutuusaako engalo zammwe, mwebale ekkola. Mukama bampere nnyo omukisa. Era ntuusa omulanga gwange guno eri buli muntu yenna Munnayuganda asobola okuyimirira ne Musumba Saamanya. Eddagala lye nabampa okukozesa limpweddeko ate nga sirina financial bulungi. Naye nsaba omuzirakisa yenna alaba vidiyo yange eno, eddagala lyonna lye nkozesa ewiiki emu limalawo akakadde kamu emitwalo 95. Naye bw'eba eriyo omuzirakisa yenna ng'oli muzirakisa era ng'oyamba ate nga tongeya bugeya naye ng'oyimiridde okunnyamba, banaye nsaba obuyambi gye muli nga Bannayuganda. Onte kyonna ky'olina twetaaga 1,000,000 mu wiiki eno yennyini gye tulimu. Gy'osaamira ddagala naye mpulira obulamu si bulungi, ddagala ttono, eddagala lyampweddeko sirina ddagala. Naye nsaba omuzirakisa kuba sirina ssente, naye nsaba omuzirakisa yenna gy'ali, mukwano gwange yenna gy'oli na Princess Namuganza,
abasumba mwenna mikwano gyange be nali nsabiddeko nga nali nkusabiddeko n'onfunamu omukisa, nali nsabidde ku famire yo n'enfunamu omukisa, nali nsabidde ku maama wo n'andabamu omukisa, nali nsabidde ku taata wo n'andabamu omukisa, nali nkusabiddeko naawe kennyini olabye omukisa nga nkusabira. Nsaba oyimirire nange kyonna kyolina, oba mitwalo 5 oba mitwalo 2 oba mitwalo 3 oba mutwalo oba mitwalo 10, kyonna kyolina nja kisanyukira. Twetaaga $1,000,905 naye bw'oba oli eyo ng'oli muzira kisa osobola okuyimira ne Musumba Saamanya, sindika ku 0772 46 12 14. Njiddamu 0772 46 12 14. Sindika obuyambi bwo, era bw'omala okusindika ssebo nnyabo tujja kukusabira ate nga nange bwe neesabira. Kyemmanyi munsabire, bw'oba osobola kusaba nsabira. Neetaaga buyambi nsobole okugula eddagala nzizeewo obulamu. Mukama abampeera omukisa. Nze Bishop Saamanya olwaleero sogedde bingi naye njogedde ku ekyo kyokka. Mukama abampeera ennyo omukisa. Mwebale nnyo. Kale endowooza Musumba Saamanya oyo omuwulidde bulungi era n'omulanga gwe oguwulidde, tegwetaaga kunnyonnyola nnyo. Bw'oba oli musawo ng'olina eddwaliro osobola omutwala. Bw'oba olinayo ebitongole ebweru eyo ebisobola omukwatizaako, bamita kyalina ssente. Saamanya alina ssente. Saamanya w'emyaka 10 emabega yali tasobola kuddawo n'asaba n'abengayirira because he had money. Naye munaye omuyaga gusobola okukunta ne gutalekawo buli kantu. Mumanyi ebya Yobu nga example ya Yobu nti buli kamu kakola ki katwalibwa. So ne Musumba kuba yabagamba ye omuyaga gwamuyitamu, so ebyenfuna ate nebikiriramuko ku ttaka. Ekyo kibaawo mu bulamu. Buno obulamu bwe tulimu tosobola kugamba nti wano wendi wali permanent. Okkirira n'oyambuka, n'okkirira n'oyambuka, n'okkirira. So webityo ebiri n'ensi ey'omwoyo. Waliwo obeera ng'oli ku peak ng'osaba nnyo ate n'oddirira, ate n'obeera ku fire ate n'oddirira, webityo due to some reasons. Naye Musumba ye ebyenfuna bye byagenda. Obulamu bwo nabwo medicale n'emyaka gyegyo. Saamanya si muto. Egyo emyaka gigyo gikoze ki gyemugenzeeko. Ani ate wali asatu nze nawulira emyaka gya Pastor Apostle Sserwadda neneewuunya tagirabika. Mulimu abantu abakuze naye nga baaba Kristo abawadde amaanyi bakyalemeddeko. N'omuntu omu gwe mmanyi omukulu naye nga akyaweereza mu maanyi, Musumba Zakariya Sserwadda. Omulaba mukulu naye baaba musajja atagala mission wano wali tabeerako wamu eva. Obulamu bwe bwakubanga atambula mu missions n'abalala bangi. Waliwo Omusumba Aaron tera omulaba naye. So Katonda mubiri gusobola okulaga nti mukulu naye nga Katonda kyakuwadde ki? Kyakuwadde amaanyi. So bambi abasobola okukwatirako Omusumba Saamanya mugende mumuyambeko. Ayagala medical assistance treatment. Bw'oba osobola ogigula n'ogimutwalira mugende mumubuuze Musumba kirwadde ki, kyatandika kitya, okitegeera. Temusala musango kuba nalabeko mu comment section awo abamu bali mukuba emisumaali neŋŋamba nedda. Yes, ensobi zibaawo mu bulamu, tetuli balongoofu ffenna. Omuntu osobola okukola ensobi, kitegedde. Ate nekimanyi ffenna gwandaba nange teri muntu eyali atambuddeko emyaka nga tewali kunyeenyezebwa kwafunyeeko mu lugendo lw'obulokozi, tekiriiyo. Eva Sitaani aba akucekinga. Ate Sitaani buli wabanga akulemerako manya oliko okuyitibwa. Kuba Sitaani talumba muntu ataliiko okuyitibwa. Omuntu aliko okuyitibwa yekka gw'alumba. Okitegedde? For example,
Bayibuli asajja bangi omusani be yaconyaconya abayobo baani. Lwaki? They had a calling. So nine walaba nga tolina destiny. Why should he waste his time on someone who doesn't have a destiny? Tasobola. Era alina okuba nga gwe kwakoze ki? Gwe gwalemeddeko. So by'okusala omusango nedda. Bibaawo, ensobi zibaawo, omuntu asobola okuba cemetery ng'okyali mu mubiri guno. You don't have guarantee. Ndi gwe sitaani omumanyi nnyo. Simanyi nze bano bannamukolerako. Simanyi nze bano nagenda mu ggulu. Simanyi nze nazaalibwa mu kyaki, ze sitaani talina wampita. Ebyo byonna weerimba. Just kisa kya Katonda. The grace of God kikyakuwaniridde. Kuba sitaani talina gwatya, talina mafuta gaatya, talina musumba gwatya, ye alumba bulumbi. Example osogisanga mu Batayo 4. Olaba yalumba Mukama waffe Yesu Kristo nga yakava nnaku 40. Olaba ova mu nnaku 3 ez'okusiiba. N'owulira nga ensi yonna baleeta emirambo gyonna ogizuukiza. N'owulira nga wonna owujjudde futa. Naye oli yava mu 40, teri kunywa wadde otuzzi, kiro misana. Naye yali yakavaayo waati. Sitaani namugamba nti nze nzuuno. Nze nzuuno. Njala mpulira ekuluma. Njala ekuluma ennaku 4 si matono. Alaga nga afaayo. Kakati nga oli mwana wa Katonda, gwe tewali kikulema. Ejjinja eryo olifuulamu omugati ne weeriira n'otafa njala. Kale omubuuza nti yali wa from day one. Ng'alaba ayingiraana. So yoyo gwe bayita Sitaani si mwangu. Wabula ekisa kya Katonda kikuwanirira. Nosobola okuba ng'okola ki? Ng'omuwangula. So bambi temudda mu kusala musango. Nalabe kakati gwe walina sente, wali otunda amazzi, simanyi munne w'amafuta. Ebyo tebikola. Tebikola. Ekibi tekijjaawo kibi. Bad can't take away bad. Sin cannot take away sin. Unrighteousness can't take away unrighteousness. Kitegedde kiba Yesu yajjawo omutuukirivu ajjewo obutali butuukirivu. Ekirungi kyokka yekisobola okuba nga kijjaawo ekibi. Okitegedde oluganda. Kakati ebyokusala omusango tusooke tubizze ebbali. In fact, bw'olaba oba yalina ensobi musabire. That's the solution as Christians. Tetulina kwakitinga as a world. Ensi esalira omusango. Naye alinga gwe omwana wa Katonda, kujjako gwe ng'azaalibwa jjo. Naye abamanyi omusumba Saamanya ne kye yali atigomye obwakabaka. Bwe Sitaani yamulumba. Yamulumba kuba yali amufukidde akayinja mu ngatto. Yali amutigomya. Kivula Sitaani agamba Jamiru eyo. Yali amufukidde ekizibu. Amasabo wagokya. Abantu abasabira. Yali akola ebintu nga Sitaani si musanyufu. Lwaze okugamba nti abantu bonna baali bakoleddeko Sitaani. Ate baba balinako obusungu bunene nnyo n'okusinga gwe atamukolerangako. Olaba gwe atalina kyamanya akuyigganyanga. Enyigganya gy'akuyigganyaamu olinga wabbye endeku mu ssabo. Naye ate bali balinako ebyama. Baba tayagala babifulumye. Ekyokubiri baba bamanyiko ekitonotono ku ye. Abayinza olabula abalala. Kati aba tayagala. Kiba nti omuntu yenna yakoyako Sitaani kasita amalako omwaka ng'akyakkiriza nti Yesu ye Mukama we, waawo wabaawo ebitatambula bulungi. Oyo yongera omusabira. Otherwise si byangu. Wagwe w'osuubira. Gubeera eyo wakuba gwe tetukumanyi weekweka eyo n'okola vuluguwo. Kati bujjukira bano babeera Katonda alina ababatuusizza. Kati ne slight mistake etegeerekeka mangu. Naye naawe embuto z'oggyeemu sajja beebase nabo. Bingi ebivulugu gw'okozeeyo okuba teri akumanyi gy'obeera. Oyingiza kiro na misana.
kati gudda ku bano naawe n'ovuma. Tulina okuba nga tusituliŋŋanangako emigugu fekka na fekka. Bayibuli wetugamba. Instead of condemning, let us help one another. Let us uplift one another. So, nze akatambi wenkalabye ne ngamba Musuba Samanya is my friend. Mukwano gwange nnyo. Yadde yampisaamu eggaali ze sirina buzibu. Leka mutambulize vidiyo eno etuuke ku bonna bekikwatako basobola okuba nga bakola ki? Bayimirira bambi naye mu nsonga ez'obulamu. Nsonga si zaakuzanyiramu ezo. Ekintu ekiyitibwa obulamu, ekintu kyakukwatira ddala bulungi. Oyinza omulaba nga omulabira mu kategori endala naye musabire. Muyambe nga w'omusabira. Tomanya buliba olwo ayinza okufuuka gwe kyewali omulabamu oba ky'omusuubiriramu okubanga ali mu linnya erya Yesu Kristo, omwana wa Katonda omulamu. Mukama tukwebaza kubanga oli mulungi, tukwebaza ku lw'omusumba oyo. Omusumba akoze alina kyakoze mu bwakabaka bwa Katonda. Mukama tumusabira omusumulule, omuwonye, omuzeeyo mu kifo kiri kye yalimu mu Kristo Yesu omwana wa Katonda omulamu. Amiina. Kakati naawe obulamu bwe Yesu abwetaaga. Oli ayinza okuba ali medically sick ate nga gwe oli spiritually sick. Okitegedde nga Yesu yekka asobola okuba nga akola ki? Akutaasa. Yekkubo n'amazima n'obulamu. Oli ayinza okuba yeetaaga ddagala mu ddwaliro naye ate nga gwe ekikuluma ne banaakuwa panado w'ensi yonna n'omumira togenda kuwona, nga weetaaga empeke gye bayita Kristo Yesu, the antidote, teremererwa. Ng'eyo yokka gye weetaaga ogifuna otya? Agamba Yesu nkwebaza ku lw'obulamu bw'ompadde, mbukuwa obeere omulokozi era mukama waabwo. Saasira obutali butuukirivu bwange, onaze n'omusaayi gw'ontukuze okuyita mu Kristo Yesu omwana wa Katonda omulamu. Amiina era amiina ddala. Kale kaneetoolemuko katono nnyo wenkomawo bingi bye tugenda okuba nga tetwogerako. Amakya amalungi. Weebale kulaba There is Still Hope. Okumanya ebisingawo tukubire ku 0752 34 14 47 oba ku 0761 08 83 15. Osobola n'otufuna ku email eya tshitv74@gmail.com. Eno ye There is Still Hope, channel y'essuubi.